Ku Lwokubiri lwa wiiki eno, Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi yafuna obuvune kugulu ab'ebyokwerinda bwe bali bagumbulula abawagizi be mu bitundu by'ekira Bulindo gye yali agenze okukyalirako munnamateeka w'ekibiina George Musisi. Olwaleero ono lwavudde okwogera ku byaliwo olunaku olwo. Kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka. Naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda. Twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo ekira. DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him. Kyagulanyi agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga baagala okumutuusaako obulabe. At all these incidents we have survived, including the fake accidents, we are convinced that the Museveni regime is determined to kill us. Olukwe olw'okumutta maybe kye naligambye nganzi sirulinako bukakafu era siyinza kulwa naye ate era still bw'oba nga oyina nga weemulugumya nti waliwo abaagala okutta maybe ajje alambulule baani abo ani ayagala okutta tutegeere tulabawo okutandikira. Ono takomye wano aliko n'abaserikale baalumiriza abamukolako obulabe ng'agamba nti bangi ku bano baali b'amagye. DPC w'ekira gwe bayita Kuzaara Robert eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesigye Elias Kaino OC station waawe bwe baba b'amagye maybe ajeyo obujulizi obwo. Abapoliisi be baali mu kanyolagano naye nga bagezaako okumuziyiza okukola procession eyo. Poliisi omuntu bw'abanga abadde ali mu lugendo toyina mandeeti yonna emuyimiriza kumugamba nti gy'olaga togenda gendayo, ekyo tekiriiyo. Wabula ono abuusabuusa nti poliisi ejja kukola okunoonyereza okusaanidde ku byaliwo. Baakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuzze tubasaba era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi nti poliisi kyeyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Bwe twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso. Twasindika abapoliisi ensambya mu ddwaliro ne batugamba nti yali si mwetegefu ku miitinga poliisi. Twagala okufuna statement ye, twagala okufuna obujulizi obukugu kye twaliyise obw'abasawo, then n'abantu abalala bonna abanaabaako n'obujulizi obusobola okuyamba mu kye tunoonyereza. Nga buli muntu ayina ekisobola otuyamba tujja mutuukirira oba ajja tutuukirira. Tukitegedde nti ekibiina kyakuddamu okutalaga eggwanga mu kaseera akatali kawala okulaba nga banoonyeza ekibiina obuwagizi. Pulezidenti waffe nga awonye bulungi oba at least nga asobola okuddamu okwasaganya obuvunaanyizibwa obwo tujja bategeeza ddi na wa. Tours zigenda kuddamu anytime from now. Pulezidenti wona watugambira. Kyaffe azzeemu n'atukatiriza nti kiri mu mateeka era tuvunaanyizibwa kyenkanyi ng'abalala okubeera nga tugenda mu tours eza Uganda yonna. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.